lwaki Qur'ani ekulema ansi ogenda giddamu oti ebigambo bya Allah ogenda kuddamu oti kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kutwegaana oba kutuwaayo mu maaso ga Allah. Allah yagamba nti waqala ar-rasul inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Subhanallah, yawmul qiyama wenna ayagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tomanyi kusoma Qur'ani obeera muntu mwabo Nabbi bagenda okuwaayo inna qawmi mukama wange Allah inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Abantu bange Qur'ani bagisenguka bw'oba tomanyi kugisoma ddala oba togisenguse. Okumanya Allah tusaasire nti okimanyi nti n'omuntu talina Qur'ani ya Luganda mu maka ge. Okumanya amateeka g'eddiini ye ey'Oluwarabu talumanyi naye n'ey'Oluganda tagirina. Naye alina bunnobooza bupanza omwoddo alina amawulire gangabo agedda n'okyalo n'agakubira awo kuli Ssekabaka Muteesa twejjukanya naye subhanallah naye kitaabullah ebigambo bya Allah ebikusomerwa n'owulira nga embeera eteredde omutima gunyamidde. Olaba n'abatali basiraamu Qur'ani bagiteekako majini ne gadduga mu nju baleeta abaana baabwe waba wali babasomere Qur'ani. Kaakati gwe oba tomanyi kusoma Qur'ani mukadde kano keeyambise obudde tebunnayita okugezaako obugezi ogisoma Allah subhanahu wa ta'ala akuba empeera za gisoma kale ne bweba ekulemi nga onanaagira naye gwe buli onanaagira ngaye Allah atonyeza ofuna empeera za mirundi ebiri ate onaasoma obulungi afuna za kusoma wagezaako alwana ofuna empeera ez'okulwana ogisoma ate n'okugisoma subhanallah. N'olwekyo akadde k'oba oyina kakozese tomanya kyogenda kubeera nkya tokwatibwa nsonyi kusoma Qur'an ng'ate omusajja omukulu otuula mu kirasi n'oyambala n'empale ey'ekinu. Sheikh ne basahaba bonna basoma basajja bakulu. Gwe lwaki olowooza tosobola? Era nze nnoonya ansa Sheikh ate ne bagikwata mu kaseera ako tewaaliwo nti kitabo bawandiika ku lubaawo oli ateeka mu memole kaadi oba flash nagati kaadi bayizinge essuula gyenkutte gisome n'ateekamu oba sudais ayinza okuteekamu Jamilu Kibuga naye bo baabiwulira ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam babikwatirawo. Lwaki golooza tosobola? Abasajja bakulu naye ddala ekibuuzo nze kye neebuuza nti ddala Allah bw'alibuuza omuntu siraamu oyina emyaka 4 oyina emyaka 2 oyina 18 kale oyina 8 lwaki tewasoma Qur'ani? Wallahi Allah mugenda muddamu mutya. Nsonga ki? Nga n'omukisa mugulina baana bammwe mwabasomesa. Babatereddewo buli kkubo. Essimu mulabirako firimu ku TikTok, Facebook oli kafulu nnyo. Musajja mukulu naye bw'anyiga Facebook oweewuunya okitegeera. Kati omuntu oba tosobola kusomera Qur'an ate ne Sheikh va ku musajja mukulu agawunyisa waliwo n'ono yennyini ateekayo obubwe n'ateekawo essimu n'alikoodinga n'atandika okubiibya. Musajja mukulu n'azina okiraba Qur'an tagimanyi. Ewa Allah ogenda kumugamba ki bannange?